Kiwanuka Honorable Tamagozi. Embeera eri etya akalu kagenze katya? Embeera eri ekayunga ebadde esibye nga yakulwanagana ekifaananyi kyenyinza okusigira omuntu ali ku telefayina nti abadde Sematalo nga wabaddewo criminality entegeke eyokuba nti abakugu era abakungu ba Electoral Commission benyini babadde betamye mu kunyaga n'okubuzaabuza akalulu kano. Mu ddakiika ezisembyeyo njogedde naawe Dansano Busulwa nti tukutte presiding officer owa polling station ye Namagabi ku Kigo, omusisita bwamulumiriza n'abantu abalala okuba nti beetabye mu kwagala okukyusa obululu obubaddewo, era njagala okutegeeza eggwanga nti omwami oyo abadde asuubirwa nti abadde na mukozi wa ISO naye nga leero yaweeredde obuvunaanyizibwa bw'okubeera presiding officer, akwatiddwa oluvannyuma lw'amaanyi g'abantu era atwaliddwa ku poliisi n'ebifaananyi nkakasa nti gye bujja abamawulire bajja kubisharinga n'eggwanga. Waiswa kati nno ekyo kikulaga ki kye tubaddeko? Alex Waiswa. Naye njagala leero okutegeeza eggwanga nti era akalulu tukakulembedde nga tewaliiwo buzibu bwonna, naye nga bwe mmanyi nti ziri polling stations 500 tetusobola gamba nti kiwedde. Tulina okubeera nti tubeerezaamu, tubeerewo, tulabe nti results ze tulina zeezo entuufu. Naye era njagala obulira Bannayuganda nti saawa zigenza okuwera 12 n'ekitundu ez'okumakya leero nga obululu obutiikingiddwa owa NRM mu polling station ezisoba 11, ekifo ekyo ebbaale gye babadde bakutte abantu be twabadde tusetinze okukuumayo n'empapula eziboogerako, naye twasobodde okukola counter measures kuba bulijjo bagamba nti obululu buno tebusoboka kuba tewabaawo babukuuma. Naye mulabye nti okuva National Unity Platform bwe yajja mu by'obukulembeze bino eby'okuvuganya nakyemalira, tugezaako ebbanga lyonna okuba more organized ku ground n'okuzuukusa rabadaba styled structures zaffe okukola okudeliveringa results. Mwai Mufumbiro. Waiswa. Yesebo. Ogambye nti obululu mwabulabye nga butiikingiddwa.